akasente akasasulibwa ng'engassi mu kkooti naddala mu kweyimirirwa akasente ako ebiseera ebisinga obungi munnange kabeera kalina okuddizibwa gwe nga munnansi byonna nga biwedde ke bawaayo nga bail. Naye ebiseera ebisinga obungi akasente ako abasinga obungi tebaddamu kubeera nga baddayo okukanonayo, kubanga jjukira nti babeera olumu batya, abamu babeera tebamanyi nti balina okuba nga bakabaddiza oba nga kabaddizibwa. Kati abo bokka abavumu oba oli awo be bagoberera, kubanga kalimu okukeerewa okuyinza okuva oba oli akukujjuza empapula ne prosesi yonna ekwasaganyizibwa mu kyo. Kakati Habibu Buwembo yasazeeko kkooti enkulu wano mu Kampala nga ayagala bamuddize balifandinge miliyoni 3 zeyawaayo mu kweyimirirwa. Okukola kino kiba kitegeeza nti abeera alinze, abeera akandaaliridde mu kulindirira akasente bakamuddize, naye nga tebakola ki, nga tebakamuddiza. Kakati munnange ono tumumanyi bulungi nnyo, activist, omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu Hatibu Buwembo. Munnange omusango gwaliko gwakubeera nti nno yaleese ensasagge wano ku kkooti ey'e Kampala nga ayagala kkooti erifandinge oba addizibwe emiliyoni 3 ze yasasula nga yeeyimirirwa ku musango ogw'okwonoona erinnya erya sipiika Anita Among. Habibu Buwembo ono yakwatibwa mu 2022 ku bigambibwa nti yali ayogera ebigambo ebyali munnange byonoona erinnya lya Anita Among, sipiika wa palamenti, naye oluvannyuma emisango ate ne gimuggyibwako, kkooti n'egidismissinga. Kakati olwo okufaanaganako nga Bajjo, simanyi oba Bajjo ezize baazimuddiza, kubanga Bajjo naye yatuuka n'okutwala akafaliso yebakaawo ku poliisi bamuddize sente ze, zaali miliyoni ndowooza 4, zaali zisingako ku za Habibu Buwembo. Kati munnange naye okufaanaganako ne Bajjo bw'atyo yasazeewo obutasirika busirisi agoberere kkooti esobole okubeera ng'emuddiza sente ze, era yabadde ayogerako ne bannamawulire wabweru wa kkooti. Habibu Buwembo n'alaga obutali bumativu nti sisitimu munnange erabika erimu namujinga ow'amaanyi ennyo, kubanga yagambye nti kino tekiri ku ssente just nti oba nti ssente, naye principle. Lwaki essiga eddamuzi likwata ssente z'abantu ne ziraga nti kwe litambulira, ng'ate eddala emisango olumu munnange giba gimaze okubeera nti nno giggwa nga n'omuntu abadde avunaanibwa omusango aguwuuse buva. Kakati omusango guno ogwa defamation case yava ku bigambo Habibu Buwembo bye yayogera mu 2022. Wano nno yali anenya sipiika Anita Among ng'agamba nti ono adibaze palamenti n'akatagga oba misconduct, era nga bino byonna munnange mu kubyogera Habibu Buwembo yakwatibwa era n'asibwa akabanga akatonotono paka lwe yakkirizibwa okweyimirirwa. Mu kweyimirirwa ne bamusaba obukadde 3 bw'alina okuba nga ateekayo mu mpeke, era munnange n'abusasula obukadde 3. Mwalimu wano Alien Skin bamugambye asasula akakadde kamu. Kakati abamanyi ebyamateeka batutegeeza ne bagamba nti sente zino esasulwa mu kweyimirirwa oba bail
funds okuzikuddiza ebiseera ebisinga obungi zirwawo era nga kino bakiteeka ku bureaucratic red tape kibategeeza nti process emitendera mwoyita okusobola okubeera nti nno sente zina ate zikuddizibwa miwanvu birimu mbu okusayininga documents eziwerako okugenda mu ofiisi eno n'eri n'eri ate baapuruvinge bakakase batekako ze sitampu byonna ebyo era nga kino munnange kiviiriddeko bannansi bangi nnyo naddala abagoberera ebintu ng'ebyo nga balaba babazze eno n'eri ndowooza n'ekigendererwa ekyokukuleetera okoowe abamu bazivaako ekiviiriddemu kubeera nti munnange esiga eddamuzi balirabira ddala nga eribbi ate era nga buba bubbi bwennyini kubanga tebajja kufaanaganako nanjogera nti gwewula otudde omubanja oyimiridde nti omuntu bamugamba leeta sente mubuliwo mumpeke n'asasula kati ate bo okuzikuddiza ng'olina kusayininga empapula nnyingi nnyo ate bwe batabeera mu zi woofiisi otuuka eno bagamba yagenda ku training yagenda eno kakati ate oyo kimanyi yakola bwati oyo kimanyi yagira atya okukakana nga weetaga kafaliso nga bajjo weebakeyo bwebase nti akale kanneebake bwanajja nsange wano Habibu Buwembo bino byonna munnange okubikola bizze mu makkati awo nga abantu baagala wabeewo kye bayita judicial reforms wabeewo ennongoosereza mu mateeka agafuga essiga eddamuzi oba ne mu nkola yaayo okakasa nti munnange obuweereza musiga eddamuzi bwanguyirizibwa kuba bwanguwako wamu n'obwerufu mu kukwasaganya public resources buno nno bonna kugamba kwabo katugeze ababeera batasobodde kubeera nga bafuna ssente kubanga jjukira nti era babeera bategedde nti waliwo omuntu eyazze okubeera nga anona ssente ate simu ye babeera bagirina poliisi omusango gye gwabwabwe ababeera bamanyi simanyi lwaki baba tebakubeera muntu ssimu nti owange ssente ezo tulage we tuziteeka ku akawunti ki oba ku ssimu ki oba nti kale jangu ono ne ssente zo oba baziteeke ku ssimu ye ate newe baziteeka ku ssimu kubanga era rekodi zisigalayo nti okusinza ku ssimu gye watuwa yeeno era amanya gano geebo tugamba geereeta twateekako ssente bweziti ne bweziti ne tuzikuddiza oba ku akawunti gye watuwa bweti twateekako ssente bweziti nsuubira okubanga bwe kyandibadde naye abantu batambula kati omuntu bw'ako okutambula ezo nga batwala tebakunoonya kati kisigadde gye tuli kubanga bano ba activists nga Habibu Buwembo ebikolwa byabwe abantu abamu bayinza obbira oba olyawo nti ebiteetaagisa nti kakati mmwe mwagala nnyo okulabisa naye still tutegedde nti bazimuddiza nga miliyoni 3 ng'era bwe nkugambye nti Zabbajjo nkimanyi nti yali azibanja miliyoni 4 zeyawaayo nga bamweyimirira naye ate sijjukira kuba nti baazimuwa kuba tajjanga oba tugamba oba yayogera nze ataawulira naye kati ono Habibu Buwembo naye atumulisaako nti ssente ezo baazimuggyako miliyoni 3 mu buliwo nga alina okubeera nga yeeyimirirwa okusobola okubeera nga asakiwalenga beyiri naye tebazimuddizanga kakati okusoomooza kuli erisiga ddamuzi nti ssente zino bazaazimuddiza era bwe banaazimuddiza banaatubuulira oba ye kennyini ajja kujja atubuulira nti ssente ezo bazimuwadde ekyo nze naawe